ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Kinema nga kiyambibwako ebitongole ebirala okuli Minisitule y'Amazzi, KCCA n'abavunaanyizibwa ku nnyanja ya Kabaka bakedde ku nnyanja eno okufuuza abeesenzaako mu bumenyi bw'amateeka. Nema ebadde ekulembeddwamu Meja Joshua Kalamagi ng'ono yakulira ebikwekweto mu kitongole kino. Ebyuma bino ebikunukiriza mu lukaaga bya Paulo Seruyange ng'okusinziira ku Nema byateekebwawo mu bukyamu ku lutobazi lw'ennyanja ya Kabaka. Wano omulaba waliwo amazzi kifo kya lutobazi, naye bano waliwo yakozesa olukujjukujju n'ayiwawo ettaka bannabuddu kye bayita backfilling. William Zirubulwa ng'ono ye mwogezi w'ekitongole Kinema agamba baafuna okwemulugunya okuva mu Bwakabaka bwa Buganda ng'ennyanja bw'eggwawo nga y'ensonga lwaki basitukiddemu. Era naffe okuyimukiramu ekirungi ne bannaffe aba gavumenti abalala nga KCCA ne Minisitule batwegaseeko era nga olwayo tutandise. Lubulwa agamba nannyini ebyuma bino baamulabula dda ne yeerema okubiggyawo. Ekifo kino kiteeberezebwamu okuba kyakoleddemu nga yiika y'ettaka nnamba. Kati abadde ataddewo ebintu bino ate era n'ekifo bakifuula ekipaakingibwamu agamotoka gano aganene ga Sinotrack n'ebintu ebirala. Tutegeezeddwa ng'ebyuma bino bwe bivaamu oyiro yenna n'akulukutira mu nnyanja ya Kabaka. Robinson Semakula ssentebe wa Kayanja Triangle Zone agamba Nema tewadde bantu be budde bumala kusobola kwetereeza. Ffenna tukikkaanyeeko nti kye bakoze kyekyo kituufu, naye mu ngeri etekosa abatuuze baffe babeere nga baweereddwa ebbanga baluka compensation bakabawe n'obudde obumala basobole okweteekateeka. Nannyini ebyuma bino tetusobodde kwogerako naye oluvannyuma lw'obutabaawo wabula ng'ababaddewo bavumiridde ekikolwa kya Nema. Singa mbadde nina obuyinza, singa mwali mwatu obuyinza obwenkomeredde nga LC z'ebyalo, nze mbadde ngenda stopping ekikolebwa wano mwale kututegeeza naffe tusobola okukuuma bano abajjawo ebintu ffe nga LC ne tukakkanya abantu ne tubagaba n'ekiriwo kye kino ne babijjawo mu kampowooze nga tewali mbeera yonna ekoze eki. Kyandibadde kirungi nga bw'oli pasita ng'oli musumba, jangu bw'oba oyagala ewantu otuule ne bannannyini kifo ekyo obagambe bannange mbadde njagala ewantu awo kukozesaawo naye tutuule ku mmeeza mbasasuleyo akasente. Ebyuma ebiwambiddwa bitwaliddwa ku Nema nga ye nannyini byo waakukwatibwa olw'okwonoona obutonde bw'ensi. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.